Pulezidenti Museveni yakubiriza bannayuganda ddala bannabyabufuzi n'abakozi ba gavumenti obutamala bamusigansimbi maanyi kuba bankize mu lugendo lwa Uganda lweriko olw'okulaakulana. Pulezidenti abadde awerekeddwako First Lady Museveni era nga ye minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo byogedde aggulawo ekimu ku byuma ebyebazimbiddwa kampuni eya Tololo Cement esangibwa e Tololo. Pulezidenti anyumidde nti bamusigansimbi baanirizibwa era balina okuwagirwa kubakola kinene mu kulaakulanya eggwanga. Atereeza ssentebe w'olukiiko oludduka Tololo Cement Limited Kanji Patel ne banne oli bakoze mu kulaakulanya eggwanga. Pulezidenti ategeezza nti wadde ekkolero ly'abayindi neyeegegamu gasitudde ebyenfuna eby'eggwanga. The second sector are the factories, industries like this one here. Processing what is produced by agriculture, processing minerals, processing forest products. Awadde obuyambi ka gavumenti bwegenda okubunyisa amasannyalaze mu bitundu by'e Moroto era nga wakuwa Tololo Cement Limited olukusa olw'okusima ekyobugagga ekyalamusito ne basobole okutambuza obulungi emirimu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.